kiri munde kakati eggwanga lyammwe abatuula okulowooza litweraliikiriza ate bakasita taata ne maama kubulako agunjula abaana buli munaakugamba nti gwoli bawasa abaana bamwe boonoone kakati ensi yammwe bwegitunuulira nenjikolako analysis opposition ne gavumenti bifaanagana lwaki ate nti opposition yebwenyiize nekanyuga n'ekyapa ky'ettaka ifulipuluva okuyolina bapolotiyo n'ekyapa ky'ettaka nokikanyuga baleese baffere baleese abataasoma waliwo ekitundu kyansanyudde nnyo kyeyamani yawangudde ye kabuzi kakati mu buto bwe yatambulanga ekyalo n'akimalako ne bamusiba awaka bamutumba kabuzi kabeera kumugwa era byakola byonna byambuzi ne feesi ye bwogitunulira eddiba ly'embuzi erisiiwuuse bazinya amazina oziniraani kubanza era nebatunulira nze njogerera nnyo mu bugero bwana walabyako makanika tyanyize ne mukazi we najjamu ebyuma mu mmotoka ye ebirungi makanika abba byuma mu mmotoka z'abalala ateeke mu yiye tabba mu yamukama nefa because rudai toyinza gamba nti mukazi wo ng'aluma olubuto yulugotwene eritale mu manono the village ogenda wamulerwa kuba yalina experience kakati tegenda nembatunuulira nenkola evaluation abeenaalimu balowooza nti bajja kuleeta abeebafu abalambaala naye vadikiti esinga obukulu gye baali badde bagoberera why is it that the so-called rebel MPs in spite of their pressure and their rebel MPs why do they win every time sekikuba alina sente mmeka nakuba kabasi yagulako ente nagenda e Botswana naga nti ente aziguze biliyoni 15 nebo zinoonya gyeziri kabasi yabadde alangirira kalusu ataliiyo nebagula ente zabannaabwe ku ddondolo bazisobola bazinyonayo kiro did how many help her look what a man called Mbwatekamu. When you hear Mbwatekamu is a joker, Mbwatekamu moved from one constituency, went to another, defeated somebody there. How did Nsereko survive? Mwete mubi manyi. Muganda wa Bubi Wai, chairman, abadde atambula n'abasirikale. Nga tebaagala Nsereko ajje agwe. Kuba balwanira bwa speaker. How did Nsereko win? How come that Uhuru yazenga independent yawangudde n'amagye gye balondera kusukuku ndagamuwa Uhuru ono wayo ngiwasendo Salim naye mwaga yazenga inare yabadde kadi yenare yabadde kadi yenare naye Uhuru gundi yamugamba kusansa nti mwe muli nkonwa nenyakaana muli nkonwa why tibalowooza katugobe naddu zituleeta ekiwanda kati gwoli makanika abba ebyuma mu mmotoka yo you will die in an accident. That's very important. Kakati ngenda nentunuulira Museveni is a human being, again a human being. Being a leader lwakuba musajja mukulu naye sooka tutunuulire okuva e Kampala okuyingira Mutukula ayinawo bemupizi bameka abeenaali nti atudde ku mukolo ekidaala kirimu bakansala ababe ajja kusanga babumyufu ate batandika obbakwata bakwate ku mukolo kimukkiriza kukufiira apaana nedda kava balagiko okuva e Kampala okutuuka e Jinja ayinawo bameka mu Luweero swept kyobalanze bino byempulira byabasembejja kati mufaanagana nti nabano baleese bafu nabano baagala bafu era nze kensekerera eggwanga lyammwe eggwanga limu temusobola kukola East African Community nze mpulira pulezidenti yajogerako nnyo ffe bwe tunaaviira mu kavuyo kano ng'amawanga gatuyiseeko
amanga malaga tegatulaba nti kuba n'ababaka bemutwala mu East African Legislative Assembly eyala era nabo mudda mu consensus si kabiriiti. How can you explain this situation? The Secretary General eyasooka wa East African Community aliwa na Rotinga, he would be eyeing for a continental job. Lwaki Speaker Ziwa aliwa na Rotinga lwaki ono simanyi Kideyi simanyi ani omuvubuka aliwa na Rotinga. The intention of a regional organization is to enable you to eye a continental and an international. This would be recruited in the Ministry of Foreign Affairs. Temuchirimu kubana embassy muzagala mu kuzibbira mu bakola wano ekibiina ekitunda embassy za Uganda ebweru batunda butunza amini ze yagula. Kakati mumudira ebyuma mubijja mu motoka mumuli makanika ajja mu ebyuma. Tikati Kenya yebwe batunulira. Kenya kati buli kintu kyonna ekiteesa bwomu. We want direct trade with the USA. We want direct mumubaswaza. Era ne mu Kenya yali agisudde ngaleeta bataasoma. Abasajja bakikola nnyo. Sisobola kuwasa looya. Abo baba bampaka nnyo. Sisobola kuwasa dokita. Njagala nze bwe nkusanga nze bwe nkusanga mu bbaala ekiro saawa 5 ne nkubuuza nti why are you here? Mukazi wana akugula ayinza okuganda sikuwola ssente. Ate gwe oyina akugambako. Yaligambye haalayo ntya. Yes. Gwe tulina kugambako kati. Gubeera n'ebifeera byo. Beera n'omukazi atagambako. Ulabe obala ife nakyuka. Naye gwe bagambako kubanga wagamba kuwo. Yes. No, yes. Oli arrogant. Family matters. Yes. Naye ebirala byonna. No. Kakati nalabye oyo mugwano gwe nga nnyina akaaba. Mbu ali ku bakadde. Ali ku bakadde ye nnyina muto. Nga semugobanga. Ali ku bakadde. Wali olabyeko emmotoka empya gye bayigiramu okuvuga emmotoka. Mukwano gwange yanswazizaamu. Ate atya kababiriga oyo abiriga ajja babiriga. Omwana wali mugambye nti naye kikutwala ku jjajjaawo kiki. Wali olabye ejjambiya gye bawagala ku jjinja epya. Obwogi buva ku nkadde. Olabye emmotoka empya gye bayigiramu okuvuga mmotoka kasooka akankabula ajja paka akabula ajja pakutula obuligirigi. Omusajja nga mwana wa mulwanyi nze ndi veteran oba nze mundu eyange tennadda kugombolola eyeye ebedda kugombolola eyedde kugombola mu kyemugamba naye naleka bano ba spice ba chiba obwo bufera kasooka nze kasaba ng'azannya amacha boxinga gundi. Omanya abamacha babokisa bateekako gloves bw'abanga azannya amacha aba bakadde banyamba naye kati yagudde ku naalongo era naalonkinga omulala oyo namutuuma abiriga ajja babiriga nnyo abiriga mwana wa mulwanyi nze kennyini oyo mwana wa mulwanyi nange bwe ndali nabadde ndi awo ng'atampita ku mukolo gwa birthday ate ku mulala temugamba naye musajja ontuttere wadde oni ate kakati ndi oyo mwana wa mulwanyi ddala ajja babiriga ne mu studio mbu nnyina akaaba okaaba ki nyina yakabye abantu bagenda wakojja kimbo wakunoonyeza abaana baabwe eddagala abantu abaana babaza mu kyogero kubanyiga owaasaza kimu ng'odda mu kuwoloma ombulire ki yakutte anywa enjaga aginywe mwasa essasi manye temuli ono omuwala ayimba nti I'll try to laugh again but I know the first cut is the deepest. Boyfriend we kitabu yamusanga enjoka namubesasi okubesasi ng'onywa enjaga kuula abantu obabbe olwo n'erinnya lyange nti obba anti ebyo byekuba naye atakutte ababiri g'obubirizi mumwesombera ajja bakutula ajja bakutula obubuligirizi nawe bwoto bwali mu buto anti kakati emmotoka empya wali oganireko timudriving school abayika okuvuga empya bayigira ku mpya abayika okuvuga emmotoka biba byekulula kati baana abatagenze mama kya federation nakuletera abazzukulu gwe kasooka walabule enkadde ayiga okuvuga emmotoka wanaagulira empya zino tetya zitomeza nizo nkubira simu mwana wa akisinga we have seen your son kissing has he kissed a goat? That is news to me. What are you telling me?
Has he stolen anything? Is he a con man? Is he a homosexual? Yes. Kababirige. Anti abakadde beba munonya mwe. Namugambye wanswaziza. Gogwe mazima. Kakati mumugenda ne mugamba. Abantu bagamba mbu ntagali. Oyo omukati bw'abasibifana bye bimulunyiriza. Ani yalisoze naye. Kumwa abasajja mu mbuli awaliko omukono. N'atagamba ngo yatomerwe ndigaye n'atakuba simu. Ani asula naye mu yuna atakuba simu. Mumbalire. Bonna bakuba. Omu West Africa kugamba. If you want to eat a toad, eat a juicy and fatty one. This one is juicy. Mbona ali ekikere. Ntegeri tayina kye. Ekisava. Kaliyaka kapa. Abantu bonna bagamba nange ne mulabako. Ekyo ekyamukemye ekikemeka. Kati Judith ali katale bw'atyo. Aliwa. Ati bamunoonya olunoonya. Oyo kakati era ekyobulamu abaddugavu. Oyo singa kati ali mu Hollywood. Bamunoonya okuzannya firimu. Lewenzike yakuba gundi ekiko Clinton. Era bwe bamutunuulira. Walaba mukagundi omukazi okunoba kujerega ng'olese feefe. Beke gaali. Gaali tayomba. Tayomba amusinga. Yayomba kumujerega. Olete ekibibibi. Ayo mane mbeke eri bayuni. Begali olabe. Ati ebyo zemba kulya nti on a serious note your country is doomed. Because both sides believe in the psychophants. They fear an illiterate man who wants to marry a submissive woman. You cannot develop. Musajja wandike ekitabo ate musoma. Musajja wandike ekitabo the Singapore story. Yakanti at that time Singapore yafunye independence. Bali kuleve mu Kenya ne Uganda. Naga nti naye ye. He tried to look for educated people. Yagenda nge Harvard nafunamu abajita batya. Sabbatical leave ngagenda Harvard. Yokuwana leave. Yagamba nti for us, as we are training money power to get competent people to run the government, in Kenya, we are assassinating educated people we are looking for. In Uganda, we was assassinating people at your body. That's why Singapore is above them. Leadership. The moment you get bad leaders, nti mwesanyusa ng'abalonzi kabuzi ngaddala kabuzi mwesanyukirana kakati mutyammwe democracy yennyini. But what's the impact? What's your impact? Kakati nze mbabuulira nti there is a story, very big story. Kyova laba nti nze erisiki tteeka ate abantu bannemwa. One of the reasons why I took my children to study psychology, nagenda mu America. You cannot be a poor man if you did psychology, because everything is psychological. Era abasoma psychology buli gundi yonna baginyonyola. Why should a man kill his wife and children naye ne yetta nti aba abaagala nnyo tayagala babonebone ng'ate ye yafudde. Kakati gwe ate ku sayidi endala you believe nti omusajja mutemu. Ne bagamba recent nti tulina kiradde Stockholm syndrome nti you were used to bad treatment. Omusajja ali mu Kayunivasite Council tawunyirwa kivumbu. Alinamu emmere n'akuba n'ennoga nti munyongere essupu. Naye nga waali oyagala kudduka akawuwo akafulumayo. Ye yakamanyira dda. Owa ababodaboda abo. Ye oligiweta bw'ati n'ogweva emabega n'ekusaabala ayimirira. Alimu entengereze. Abasima ebinnya bya kabuli fuuti n'abasima amazzi. Bekibaggalira ate bannaabwe bajja ne babasimayo. Once you are used to bad life, it becomes part and part of you. Yes. Once you are used psychologically. Kakati nze mu Uganda mulimu omusajja tamanyiddwa. Is the professor of psychology. Is the psychologist of the president. That man is highly intelligent and has helped this country. Nze mu watching. Bamafia abo baali badde very dangerous. Singa oyo professor teyabalimu. Naye professor yabagamba, you have made a very grave mistake by underestimating that man. That man is flamboyant, is arrogant, is intelligent. Ajabba kuba abamalewo. 5 years ago, professor yabagamba nga buli buvuuka bunnumba. Yabagamba that man is flamboyant, is arrogant,
is a genius and he doesn't want money. Nzagala nesitozimpira mutoyi because I've been a strike-list. Omuntu eyekolera yekka eyezimba yekka yayasa ettaka batugamba mu political science nti a self-made person is usually arrogant and he lacks spare parts because he does not attribute his success to anybody. Zisine kyenjagala mu nsi. I've achieved more than I've achieved. That's why we are sent emirimu gya government bikitonda bayo ebito binkwatirawo bango bamuga mu State House kanagisi nankuba nanyonoona biki naye nga ekiriwo nalimba yinako information nti battira abantu mu malwaliro ne batunda organs nga nabali kodinga dda kati bone bagaa nti mukube tumwonoone nti naye ekyasanyudde abantu bali musanvu kulubya ne kanagisi kuwe bali kulubya ajja kutemba ennyonyi ye bamutwala ku kavalinga nti baddiranga ebintu bino mu mawulire kanagisi bamuyina. The UN after investigations came out with the startling evidence. 3,000 Ugandans were killed, taken to India, killed, and their organs extracted for export. 2,000. Neaba parliament was second of Ministry of Health. It was not raised. Ndabi abamonita nga batuwandikira kanibas njaga mbuyo eneje ku njaga. Why don't you write about it? But involved. 2,000. Abana bamwe batwananga ebweru. And the UN has written to the president. Tiaisene mu foreign affairs. Yawandikira president ne muwamanya musanvu. Most wanted. Wali waduka mbwayagala kwa minister. Naba nidde bagenda kutwalira. It is up to Museveni. If you appoint CM minister bagenda kutwala unjise government. 7 people. A list did not go through foreign affairs. A list was directed taken to the president and has been grilling them. So far yakaguriringa nga basatu. Buvayo bonna bukankana manye pampa bazitunda ntebe. Bugenda ne pampa buti.